time for you. Listen. You can empire Majas in Engoro, Marilandi, Majas, you can buy it all away. I move away, I think all over Milani, Obanga, who will come on Motoka, the Papa to get a much of a telephone. I will never come to the just to buy out. I'm never over Milani. I'm never over Milani. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu wadde nga yabadde mu kaseera ka muziki naye naye yagira n'alabisaamu awo yadde alabisa abasajja be abajja nga bamulaga nti bali ku mazima na bwenkanya bali kulwanirira bannayuganda naye ate bwe baatuuka ne bamulaga nti bo baali beenoonyeza byabwe. Kyagulanyi Robert Ssentamu naye akimanyi nti abo balabe be era teyeebulizaayo alina okubabuulira nti bamanyi mukola byemukola naye temuli ku lwaffe. Ensonga zammwe ezabaleeta bazitegeera nti mwajja wa byabufuzi kufuna bifo kuyitawo mwayitawo kati ke kaseera mutulabeko munoonye ku bibiina ebirala gye musobola okukolera emivuyo gyammwe. Museveni bwe yali awamba obuyinza mu mwaka gwa 1986 mu manifesto ye temwalimu ssanyu lya munnayuganda oba mu nteekateeka ze temwalimu ssanyu lya munnayuganda. Munnayuganda yalina kujeera bujeezi, munnayuganda yalina kukaaba bukaabi, munnayuganda yalina kubaawo nga yeemulugunya ku bbo, munnayuganda yalina kubaawo nga yeekubagiza. Y'ensonga lwaki bwe weegendereza obulungi nti singa owa opposition afuna mu kaseera k'essanyu oba mbaga oba kuyimba ku kivvulu oba kuwugako, Museveni kimwewuunyisa nnyo era kimukanga nnyo n'ayitirawo ne meeting ekiro ekyo bukubirire. N'alagira aboogezi baabwe ku mikutu nga radio ne TVs oba biyita ebimeeza, n'alagira aba social media abapikkereri be abanoonya ekyokulya bonna n'abatuma bajje bakubuuze nti essanyu walijjeewa mu Uganda ebuliidinga, wajjeewo obuvumu obumwenya mu Uganda ebuliidinga, wajjeewo obuvumu obuyimba mu Uganda ebuliidinga, wajjeewo obuvumu obugwa mu kidiba owuge mu Uganda ebuliidinga, kubanga bo mu sisitimu yaabwe bakolera ng'olina kubeera munyiikaavu, bakolera nga ne bw'obalowoozaako bulowooza olina okukulukusa amaziga mu maaso nti gavumenti ya Museveni eringa ng'akatungulu oba loobu mu maaso ga munnayuganda alina kufuluma bufulumi maziga buli lunaku okuva lwe yajja paka lwerigenda. Akasenge ke baazimba baakajjuzaamu nnaku yokka. Kati bwe bawulira nga akasenge mwe baakuzimbira ak'ennaku ate okamwenyerezaamu kibeewuunyisa nnyo ne bagamba ono ssanyu alijjeewa nga mu sisitimu yaffe twamukola nga alina kubeera munyiikaavu. Njagala obbategeezaako nti Sheikh yabadde e London gwe yakusanyusizza munnayuganda naye ate Museveni yamulumye nnyo kubanga Museveni buli lwokaaba ye kimuwa essanyu kubanga ekyo kye yakuteekerateekera okuba.
naye ate bw'omwenyako kimuwa ennaku ne yeebuuza ono essanyu aliwammanseewa nga sisitimu gye namuteerawo yayinanga kkaabiramu maziga leero ne luli n'enkya. Nze bwe nnali omuto maama bwe yankubanga emiggo n'essikaaba ng'ate kimuyisa bubi nnyo kubanga tageti ye mu kunkuba yabeeranga yakunkaabya. Era bwe yakkubanga n'otakaaba nga waakiri omugga agukwasaako emikono ebiri akukube kubanga tageti ye yabadde yakukaabya. Bwe wamulaganga nga tokaabye ng'ate kimuluma nnyo ng'era ayinza n'okukukuba n'akufiirako. Munnayuganda essanyu lyo Museveni limuluma. Era bw'oba owulira oyagala okulumya Museveni sometimes funayo olunaku omwenyeeko. Sigaana tuli mu struggle. Naye omuyimbi mukwano gwange Nguli Stone Kasozi yagamba nti kati tonnenya akasozi kwesegerera ennaku webensuse bwente wemba olaba ne bwenfiirwa omuntu wange bwe wabeerawo okuseka nze sikaaba nti omuntu singa tta omufu mwenna abazze okumuziika n'abalaba nga muli maziga mangi nnyo ate kimuwa nnyo essanyu era ntera okuwulira bafaaza nga bagamba naye eyasse omugenzi ono kati kangaye bwe bakuba kaweesa amasasi eyasse omugenzi ono tunuulira amaziga g'otadde mu bantu abamwagala buli muntu kati ali wano munyiikaavu tunuulira abaana be bali mu kukaaba tunuulira nga Kayihura ali wali amwenya kubanga ekyo kye yabadde abaagalamu. Gwe bw'omwenyeza ku mufu ng'eyamusse wali oba ne muyimba nti ekiribeera mu ggulu kuliba kusanyuka gundi agenze kusisinkana mutonzi eyamutonda ate kiruma nnyo oyo ebeera yamusse kubanga tageti ye teyabadde yakutta ono yekka naye yabadde yakukaabya n'ababadde bakwano be. In case ono eyafudde yabadde yamusobya oba ng'alowooza nti yali yamusobya nti bw'amukuba amasasi tageti ye lyakutiisa mwenna abadde abalina endowooza ng'eyo naye bw'abalaba nga mumwenya museka busesi mucelebratinga bulamu bwe ate kimuluma nnyo. Kaakati ye mumpembe Yoweri Kaguta Museveni essanyu lyo ggwe munnayuganda limuluma nnyo era tunuulira ogenda kutandika okulaba abakimbo gw'abakozi be onaani ono gwe baakuba kapeeva ono wembe ziringanga ettogero waliwo ono Gayi alina oluba oluwanvu ng'oluguudo lwa kolansi yaani oyo Gayi ono gwe bateekamu obuume yakwata mwannyina bagodifaza bonna ogenda kubalaba nga bazze laba agamba nti agenda kujjako Museveni ali London ayimba laba agamba nti agenda kujjako Museveni tava ku nnyonyi kubanga bo sisitimu yaabwe baagikola ng'erina kukaabya bukaabya maziga baagikola ng'erina kukuleeta buleesi nnaku era ye yennyini yatuma ne bwanika n'agamba nti gwe twali tulowooza nti alina kujjako Museveni tava ku nnyonyi naye nga ye kennyini agamba ali ku opposition era ekigendererwa kye kyakujjako Museveni talinnyangako ku nnyonyi owange obwo obudde Bobi Wine bw'alinnyiramu ennyonyi bukozesa otuggyireko Museveni bwe kibanga okulinnya ennyonyi kwe kulemesezza okujjako Museveni anti ndowooza buli lwebeebuuka mu bbanga n'ebugulu eti n'ekuba omuwulu bweti nga Museveni adduka banzinze ng'adduka mubanga abamulabudde kakati gwe bukozese ojjeko Museveni kabeera ku opposition emyaka n'emyaka tubuuza gwe ki ekyakulemesa okujjako Museveni anti Bobi Wine ekimulemesa okujjako Museveni nnyonyi za lutatadde masanyu ga lutatadde bannange mutugjeeko akajjanja wamma ttongwa yeekolera geegange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okubajjukiza nti ogw'omwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakkunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta nnyongera okukulisaayo mwenna abaatindizza eggendo n'abaavudde mu mawanga amalala kojja omugezi yavudde mu ggwanga ddala Raymond Solufa Penge yavudde mu ggwanga ddala neebazeeko omuteesiteesi Job Links weebale kuteekateeka bulungi ekyo kyennyini kye wateeseteese oba kye twalabye amaaso gaffe kye gaabadde gasuubira y'ensonga lwaki sigenda kukugulumiza nnyo era sigenda kukwebaza nnyo kubanga kye wateeseteese geega amaaso gange kye baabadde gasuubira okuva mu musajja omukugu nga ggwe omukulembeze yatuuse bulungi yayimbye bulungi talinaako kamogo bwe sikwebaza mbeera mu lyazaamaanya naye oba oyinamu ku ssente mpeerezako Job Link nja kusanyuka nnyo Patricia Sewungu kwatagana ne Job Links mumpeerezeyo ku ssente tweyanzizza nnyo tweyanzege mwebala okutindiga eggendo mwenna mu bungi ne mugenda ne mulaba His Excellency Bobi Wine ng'atuwaako ku ssanyu wadde nga tuli mu kaseera ak'ennaku kyokka nga si ssanyu lya kutumwenyesa bumwenyesa
jukira nti Firebase yafuuka edutainment si entertainment nga bano abalala. Mojja okusanyuka tukubegerako ebikuyigiriza, tukubegerako ebikusanyusa. Kakati ogenda kulaba aba NRM teri kinyumira badde okukola statement. Nze ku opposition simanyiko musajja yali mutuufu nga Dr. Kizza Besigye. Era Dr. Kizza Besigye komawo otaasa opposition. Maniye n'aba tiimu kye yeesabira Barcelona ku final nga waliwo Spurs bamuwadde option tukuwe Spurs otwale ekikopo oba tukuwe Barcelona osaba tiimu ki. Gwoyo gw'owulira asaba omanya ye yali amwanguyira. Yali amanyi waamukwata nti bw'atafunye kazindaalo kwogerera mu kuziika oba kulaale talina waagenda mukubira. Naye Bobi Wine tekimwetaagisa kusooka kugenda kuziika oba kulaale. Buli wamu akubetentera w'omutwe. Dr. Besigye yali omulungi, yali opposition omulungi era yayugumya gavumenti. Naawe n'owulira ng'ogenda oyinza n'okufuluma gavumenti kubanga gavumenti bw'ebaawo osigaza omulimu naggwe bebekulu osigaza ekyokulya ate bw'evaawo tokisigaza ate osaba agenda ogijjawo oli mugwi wa ddalu. Wamma bw'obeera nga ku kyalo ekyo ekiwala abavubuka banno kye bavuma ng'obagambye nti nkyagala ne bakivuma kyoba oganziza ddala era kyoba owayira lwa nsonga. Bano balina ensonga lwaki bakikugobako. Balaba ogenda kuba obayiseeko nnyo. Kakati neewunyo wa NRM bw'avayo n'akola state Dr. Besigye tera okomewo yeggwe wali opposition. Bw'ataliko opposition omanyi opposition omutuufu oli mugwi wa ddalu. Bw'ataliko opposition omanyi opposition omutuufu. Bano babeera ku nnyonyi bagenda kuyima Besigye yalimbyewa. Bobi Wine abeera ku nnyonyi abeera mu kuyimba. Gwe sooka weebuza omulimu gwa Bobi Wine naawe okumumanya. Tosobola kyalina kwogera. Kyagulanyi abeera ku nnyonyi abeera mu kuyimba still oyogera Bobi Wine omanyi erinnya eryo gye lyava. Omanyi ebyafaayo by'erinnya eryo. Ekirala waalisoose ne weebuuza nga okuyimba bw'eri bizinensi eri Bobi Wine. Dr. Besigye wakati mu struggle nga Nankunda Muwanga bamusse. Amafuta ge agattoto awo ensambya gaggala. Tomujjulunga lwe yafa amafuta gaggala. Lugonvu bwe yafa amafuta gaggala. Serena Nebanda bwe yafa amafuta gaggala. Abazzi bafiira mu struggle eno ab'enjawulo zo bizinensi zaabwe zaggala. Bwanika bizinensi ey'okuleebeeta gwe yaggalawo olw'okuba tuli mu struggle. Olaba gwe tuli mu struggle naye tosobola kwerekereza nti tuli mu struggle twagala kujjako Museveni ate n'ogenda ewa Museveni n'akuwa ssente kubanga ye bizinensi. Olaba gwe togiggalangawo. Mpuuga data mine yaggalawo. Bizinensi z'ebizimbe za keedi zo ze wazimba oluvannyuma lw'okufuna zino obukadde 10 basibe abaana e Kalangala zaggalawo. Emirimu gyammwe gyo nga tegiggalawo. Lwaki mwagala ffe ejjaffe giggalewo? Kyokka nga ate ffe ejjaffe tugiyisizaamu obubaka obugumya abantu mu nkyukakyuka obubazzaamu essuubi era tugiweererezaamu n'obubaka eri gavumenti. N'abazungu ne babaawo ne bajja bakola ne Bobi Wine yakubye ekintu alena n'ayogera ku Museveni bw'ati ne bw'ati yaggalewo. Nga ye Dr. Besigye teyaggalawo wabula ye Bobi Wine aggalewo ng'amafuta ga Dr. Besigye gasigala goopaleetinga. Bonna ababadde mu opposition abamu balina amasomero, abamu balina zi restaurant, abamu balina zi hotero, abamu balina zi lodge abantu mwe beegadangira tebaggalawo wakati ng'abaana b'abantu bafa. Wabula baagala ye His Excellency Bobi Wine taata w'abaana abangi ne baatazaala yaggalewo.